Oh wow, nkwaniriza nnyo omwagalwa ndaba olunaku olwaleero oli otya yonna gy'osinzidde okubeera nga ondaba. Olwaleero nno ate nzize mu ngeri bweti nkomyewo Fresh Nakawere mulungi Patricia naye nga gwe wenna aneegaseeko nzikiriza olunaku olwaleero obeere ng'ate oyaniriza nange omukyala Grace Nakimera. I like how she sees ebintu bye engeri gy'abirabamu. I like her vibrant Christians. Nti tetwekubira eri abantu okutula bagamba nti naye ng'abalokole babwa tetuba wano mukwano tulina vibe ate nga y'amaanyi. Nzikiriza ondegateko omukyala ntubeere nga tumwaniriza Grace Nakimera. Tukwaniriza nange nsanzisa okusanga. Okimanyi nti ozze n'omukisa gwe sitamanyi nakumanya Ate tutya anti kati olumubadde okujja nga Mukama nga mulungi. Wow, that's good news. I'm happy for you guys. Mwebale kuwangula. Amina. Mwebale tusabira naye nga batusabira bulungi nnyo nnyo. Yeah, that ensabe Sarah, my sister Sarah. But I'm happy to be here. Bambulizeko abantu abatulaba. Abooluganda muli mutya, kansubire muli bulungi, buli ali wano ku NTV. God bless you. Abali ku Spark, God bless you. Tusanyusa okubeera wano. Nze ndi mu Bible. You look so beautiful. I do. Ate gwasinze Nakawere. Thank you. Naye singa mbadde simanyi nti abakyala tebabuuza myaka nandikubuuza how old are we? Emyaka ejange giwera. Because you look so good. By the way, nina emyaka n'emyaka. Emyaka. Kubanga natandika okuyimba in 20 ebeera 2024. 2004. Kati tuli mu 2026. Kati ate waliwo natandikira okola ki? Nga oyina emyaka emeka tugibale bulungi osobola okugattanga bw'oyagala. But I'm very proud of my age. Do you know why? Because abaana abamu bafa bato. I know. Abalala obulamu ne bwonooneka. Abalala destiny zaabwe tebamanyina gye kiraga gye kigenda gye kiva. Kwe bali ku nsi naye nga they are living like there's nothing. So I thank God for my age. I thank God nti ndi mulamu. Nze gwolaba wano sina wanuma naawa. Nange nkulaba toyinza kubeera nga ndiherese. How is the music business? It's good. It's going good. I'm excited about 11th September. Tugenda kubeera wano ku Serena Hotel. Nga tulinze muziki. Back to back. You're a gospel artist now, right? Hello. Nze ndi muyimbi. Byonna. Yes. Okay. So kibuzo kye njagala okubuuza nti music wo yenna tumusuubire gospel and then secular music? Yeah. Musubire music yenna. Musubire music yenna lwaki? Kubanga sagala abantu abasasula tiketi ezo mbasaamu ekitiibwa. Njagala omuntu ajje nkube hour 3 ku stage. Aveewo nga sente ze ziweddeyo. Kati nina omutandikira eri mwani akumanyi. Bw'oba sexy ng'okimanyi girakola ki? We matiro obakole ki? Obalumye. By then. I think I was still sexy. Yeah. Oh God. Kale omulungi andaba atebeera ng'otegeeza muno olunaku olwaleero tuline Pastor Grace Nakimera ate ng'ono nno omuyimbi mu maaso ka wagenda kubeera nga ontandeko n'obusumba. Supindi amangu. Oli pastor wa ghetto. Andai. Mukama akusaasire. Oli pastor wa mu ghetto. Nze ndi muyimbi. I'm a humanitarian. Mbulira n'enjiri wensobodde naye ng'okusinga ndi muyimbi. Yes. Ghetto eno gisanze otya? No, it's very fine. Abantu baffe balungi era mbatumiddeko mwenna ab'e Katogo Kinnawataka mbagala nnyo. Big up. Yeah. Amaanyi mangi zasimanyi nakumanya. Lwaki? NGO eno gye wali running. Yeah. Are you still doing it? Yes. It's Feed the Streets Foundation. Nera nga wembadde nkubuliddemu nti I'm very proud of so many people. Companies endala nyingi okitegedde. Serena Hotel naye genda ku donating actually. Kale abalala bangi nnyo sobola bamalayo kubanja kutawaanya naye ogenda kubalaba onootuna ku posta yange. Buli muntu gwolaba ku posta alina kyaleese okukyusa obulamu bw'omuntu. Abaana nga balya migaati. Abaana beeyagala. Eno bukyanga ogitandika olina abaana b'otunuliramu n'ogamba nti yes I feel proud omwana ono avudde mu bulungi oba kati alina waali Katonda alina wamutadde. Yes. Mulimu abaali abayaaye nga bakuba abantu ku street nga bakuba n'obuyonjo. Do you have some live examples zosobola okumpa? Oyo bamuyita gyali mubuuka mukwano mutabani wange bamuyita Emma. Bali bakambwe nga banwe. Naye kati alina ne family. Naye abantu bonna be yali nabo wali emabega bamu baafa. Kati olaba nga waliwo difference mu bulamu. Nina abaana 10 abava ku eyo foundation yaffe. Big up to Bishop Arnold Muwonge.
tuweerera abaana 100 okusoma abaana abaali batasomangako omwana myaka 12 nga tagendangako kusomera kati for the first time foundation kyekyo kyekola neera ngenda kusaba bannayuganda nti bwe mulaba causes bweziti bambi tufeeyo tuzisupporting emuneegatteko sisimalaako nzekka mba nkwetaaga oluusi ne woleeta kasawo ka sukaali oba ka muceere nkwetaaga omanyi lwaki nkwetaaga kubanga the numbers are big ate buli muntu yenna e Uganda wano yali ayiseko mu mbeera nga yeetaaga omuntu amukwatireko kati that's what we are doing in the ghetto okubeererawo ku bantu babulire enjiri omuzemu amaanyi aleme kwekyawa aleme ku giving up bwe tutyo ne tutambuza abantu Feed the Streets Foundation neera ye sponsoring oba yeereese sheeno ya Grace Nakimera live in concert. That's so beautiful. Yes. When kubuza nti oyina kaseera we watuukira n'obulamuko, do you believe nti oyina wabuliramuko? Ndabulira ddala. I've not been on stage for over 10 years. Why? Wali okyezuula? Okwezuula nkyezuula paka kati kubanga nange waliwo ebintu Mukama byanziddemu bikusoboka nange Nakimera. Igwe. Ekyokwezuula nkyezuula. I think kirungi nnyo okusigala nga you learning more about yourself. Because oyinza olowooza oli wa kabi naye maama ensi neekukolawo eti neekukolawo eti neesigala ng'ekintu kikola kitya kishuuka. So life changes. Naye olimba lwe nayimba baluyita ntandika my God. I didn't know what I was saying until now. Akayimba kawe akayimba ddi ng'omaze kukomawo oba It was before. Yeah, wakayimbira. But then lwaki wabula? I really want to know. Lwaki watuuka ekiseera n'ogamba nti kansooke nveewoko then after nja kukomawo eri abantu? Obulamu bwakyukamu nnyo. I've given my testimony a lot. Nali njogedde kuba eri abantu eri ensonga eyo nafuyita mu kye bayita spiritual attack. Nayita mu mbeera enkakkalye nnyo ng'amazima obulamu kufa kuwona ng'okuwona olina okusalawo n'osenza Yesu oba oyinza obutakola ki obutawona. Kati embeera eyo gye nayitamu nga nina okusooka okwetereeza okudda mu bantu ate bannayuganda tulina obbawa ekitiibwa tetulina babeeramu nga tubaleetedde bizibu si kirungi. Gendayo ng'ogenze kuwa testimony oba ng'ogenze kukola kyekyo lwaki neewa time to heal, to spiritually heal. Abantu abakola ebintu ebyo nensooka ne Mukama nantraining okusonyiwa, Mukama nanzijamu obusungu, nanzijamu bitterness. Manyi omuntu omukaawo. Because omuntu ayinza okubuuza lwaki wanyiga. I lost everything. Everything. Omuntu ayinza okugamba yizi. Everything like whenever wali okoze mu music byonna. I lost everything. Ebintu ebisinga byaggwawo. Nti kati Mukama akyabuildinga muntu mupya akyanzizaawo. Era of course kiruma because ogana nogakale singa siri wano oba singa ndi wano okitegeera naye nebaza Mukama nti ndi mulamu. Kati oyimirira otya okugamba nti still I've lost everything naye koma of course nembera Grace Nakimera ate ow'amaanyi okusingako. Anti kati muganda wange bw'otasituka kweyamba ani agenda okuyamba. Ne bw'obeera nga baakukoze eki oba wagudde ku accident n'omenyeka amagulu ogumba ligenda kuyunga ddamu otambule. And also tulina okweteekamu kino nti abantu bakuyamba oli ku lugendo lwo. Tewali agenda kuyamba nga weebase mu nnyumba nga okaaba. So it is important for you to stand up and say, here I am, nsituse, let me move. Let me do what I need to do. Let me change kino kiba kyagana kankoleyo ekiki ekirala. Naye nga baganda bange mu byonna nali nnina okweyamba nze kyensobola okugamba omukyala oba omwami andaba oba omuwala oba omuvubuka teri agenda kuyamba situka weeyambe. No one is coming. Teri asobola kujja mu kisenge kyo nanga munne eno kati senya kumannyo kati munne genda onaabeko bumala okunaaba ogenda otandika okunoonya ku mulimu gwe n'okola ebintu ebyo. You have to get out of your comfort zone. Noga nti oba mu mbeera ki ngenda kuwaguza. This is not my waliwo mwana
This is not my tegugwa bwe guti okitegedde noga this is not way film tegugwa bweti Chino kuchuka muko. Yes, no gamba amunda munze let me move. Wadde bimu byagwawo wadde biki byagwawo kanzire mu newe naddamu ne building abuto kanzire mu building ebuto. Wow, you had to build again. You can't give up. I mean, you feel right. Tuyinza okuteka muntu in a relationship mwe yagendera. Yes. Oh God. Yes, that's when I lost my relationship. Relationship eno yali muko abana mwalimu omwana omwana omu our relationship yafiira amaka ne gafa emirimu ne gifa nze nkubuulira nti bw'oba oli eyo ng'olaba ebintu bifa at a crazy rate noonya ku Mukama Katonda mwesigwa ajja kuya singa embeera eno teyakutuukako. Do you believe nti still wandira okose? Kizibu nali ku byange nkuba pate oli okyasiiga omugati blue band osobola na birowooza nga neeyagala manyi neera nze kyenva nayimba oluyimba lwe bayita yansasi yansanga ndi ku byange nga simanyi na lwe nasemba genda mu kyaki naye olaba yayagala abantu nga ffe mulungi era mwesigwa. Amen. Bambi mulungi. God is good. Ogenda kunziza mu gospel atenga atuyira kubeera wakati. Andi yonna tugende. Obulamu buli bwe walimu n'obulamu kati bw'olimu. Do you have something you miss about the life you had then? Buno obulamu bupya. Tosobola gamba nti ate kati missinga kiri no. Everything kyenata nakitalwa nsonga era Mukama yannyamba okukita kati ate sobola gamba nti kati ate missinga kiri. Ate misinga kiti no. Kati awo si wendi. I'm also living. We're embracing echi yes. Ate nekirala. Ndi fine. Sidina ntina ate kati Grace tawera. Owa. Golaba siwera. You talked about spiritual attacks nogamba nti wayina okusonyiwa meaning nti abantu abakola ebintu bino oluusi wali obamanyi. Bamanyi. Wali obamanyi. Sinti nalimba manyi ne kati mbamanyi. Wabasonyiwa ne muddamu ne mukolagana ne muddamu ne mutambula mwenna. It is allowed to love someone at a distance. I know. Omuntu osobola mwagala naye nga from a distance. Personal distance weeri. What did it take okubeera ng'ozuuka ku makya n'ogamba nti mbasonyiye? Anti kati bw'otabasonyiwa ogenda kwewonya oba ogenda kweyamba. Sonyiwanga kizibu. Anti kati bw'otasonyiwa ne Mukama mundamu gwe takola. Kiringa gamba nti kati ngenda njagala Katonda nenzijudde obukaawu n'obusungu n'obutasonyiwa n'obukyayi ekitegeeza afugira mu ggwe si Katonda. Kati awo oba oyagala okuyingiza Katonda buli kyonna ekitali kya bwa Katonda okikola ki? Okijjamu ekyo onoosonyiwa then n'oyingiza kiri Katonda then Katonda n'asituka munda mu gwe n'akola. Yeah. So life eno gye wayingira being very spiritual okubeera nti kati naawe weesiga Katonda oluusi luli ekitaaliwo ngambye nti gwe wali mu bibyo nga toyinza nakukeera ku makya n'ogamba nti nyinza okukola ki nyinza okukeera ku makya n'endokoka. Olina ku bantu b'otunuulira here in the gospel world n'ogamba nti singa omuntu ono nsobola okubeera nga nsobola omusemberera ne tuhavinga mu conversation ndaba embeera eno ey'okubeera nga ali mu lugendo lw'okutambula ne Kristo alutambula atya because oluusi tukyagala nnyo naye ate oluusi ne kitulemerera ne tugwa at some point. Ekintu ekyo ekibuzo ky'obuziza kinene but let me simplify it in my head ndabe wenyamba omuntu ali eyo. Obulokole is a personal relationship. Okitaba? Meaning morals zo zina kuba right. Okitegedde mugana wange. So bantu bangi bali mu kanisa balina abantu baliwa bambala engoye empanvu. They don't wear lipstick enviri bazisala. They don't do nothing. Bonna bali bwe bati omusanga tambulanga. Nenga munda muye ekifugira mu kirala. Okitegeera? Kati ate ne wabeerawo rules z'ensi eno gye tulimu. Nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Oba oli mulokole oba toli muki? Kati bw'osiga munda mu ggwe nga mulimu obukyayi ne woba mulokole bakusanga. Okategedde? Kati kyekyo lwaki abantu baga kale n'olaba ab'ensi be bali obulungi kuba munda mu ye talina feeling yonna yatambuza bulamu bwe whatever governs this world
akomplyinga bw'osiga obulungi ojja kujjayo buki bulungi kati oli n'abeera mu kanisa ng'asabira mu nnimi rata sole sinze mbyogedde tobakubye ennyolooza naye nkyogeza mazima nga munda mu ye ne bwalaba omuntu ng'ayambadde bulungi awulira bubi kati ne bakulaba gwe Nakawere gamba oli Nakawere essaawa ya bbeeyi lipstick yekiki kyo okitegedde kati munda mu yoyo n'abeera nga bannaye nono naye anaatuyitiriraku namulabe namuloose n'omuloota ng'ali bwereere oyo omwana agenda kufa bubi ali mu kibi no kati n'olaba nga they become superior kuba bo balaba nga oba they are next to Jesus naga Grace yakubye omusonzi guliko wano kati akantu k'omusota oyo alabika atambula na musota you see what I mean no this is fashion bro nze genda kwambala bulungi I'm going to look good bro and I'm not here to make you comfortable I'm going to be comfortable nze ntambuza obulamu bwange since it is a personal relationship tugenda ne tulemererwa okwawula ekintu ekyo nti waliwo amateeka agafuga ensi era agafuga n'obwakatonda siga bulungi ojja kujjayo bulungi sonyiwa olisonyiyibwa obiwulira ebintu ebyo nti bw'otambuza obulamu bwo obulungi bwotyo ne wobeera mu kanisa ne woba toli mu kanisa naye ng'ekisinga obukulu beera mu Yesu kyekikulu Yesu omukyala ono Grace Nakimera gwe twogerako essaawa zino after biri biweddewo biki kati obulamu okontinuinze did you ever go into another relationship nozaala ku baana are you married ebyo nja kukubira ojja kunkubira onnyinyonyo naye bano tubaleke ebibuuzo byange ng'oyagala bikola ki ebyo bya relationships so how about kids anyway nze ndina alongo again second relationship yali yoganye buganyi jinga is it a boy and a girl is it a girl and a girl a boy and a boy banaki hey mpaka mafuta amafuta ngakuwaire twala yeah it's a boy and a girl and they are so beautiful it's such a beautiful blessing how old are they emyaka sijja jjogera bayinza otubalira ate sagala babali nnyo manya abantu be Kampala babala era osobola okunzibirako kati ni mukama abalimba nange kyangambye so omulokole ali eyo oba kale omuvubuka tuveneko ati ku bulokole but omuvubuka ali eyo yandyagadde okubeerako nga gwe maybe they are going to start their career mu music what advice could you give them tetuli ku besinga ku gospel only but neziyenyimba because naye wakikubanga wayimbanga bulungi webale kusiima generally nze kyensobola okuwa omuntu nti tambuza bulungi obulamu bwo ate tegeera ekyoto ekiri emabegawo nti olina okuba ng'osaba nnyo kubanga eri side nayo abali eri nabo babikola nnyo okitegedde kati gwe tolowooza nti ogenda kujja waazi oleeta ekibuli bajja okukuba kibooko ojja kwetaaga ambulance naye kyenkuwa magezi saba katonda mwesiga ajja kuyamba agenda kukolera ekkuba abadde watali kubo do you have something that you look back at nobeera nga regretting right now kola ng'okyayimba ng'oli muvubuka tewakozesako ku drugs ezo nze sejjusa omanyi lwakisejjusa buli kye nakola nakikola lwa nsonga kyanjigiriza wemba nagwa nayimuka nenvaawo netambuza obunaku kati kiki serious danger ndi awo bulamu bwange we butyo bulirayo kale kimu kyokka buki kyotunulira kale mabega n'ogamba nti kati singa kale sibudde kubuuza mabega but kale singa kisoboka kino nakino sandi kikoze maybe singa kisoboka sandi koze byonna nabikola lwa nsonga okay Grace ono gwe tulaba essaawa zino back then wakozesako ku drugs maybe ng'oyimba alcohol nze drugs gaali maanyi go nanywa ku mood nga nkuba mood bannange nali nkuba mood anti ngenteeka mu mood but anyway nkama byabinsumulamu byonna been alcohol free for many years sober head golabako wano ndi sober era sitya danger ate sitya loss music world ne music world no kwa comparing nawe olinga abantu abamu bagamba nti yakyuka nnyo music world yali better than this music gwe bayimba kati abantu
nti music waluge bayimbanga back then. No music. No wakati. Yeah, music. I think it's an effect of people trying to move so fast. But batambula speed. And batambula speed, so there's no time. And because there's no time, ebintu ebisinga tebabiwa budde. Ate ng'ebintu nga music olina obbiwa obudde. Bw'otakiwa budde, something dies. Wobo papa oluyinza okupapa nga noonya hiti, noonya kino, noonya kali. Birungi naye nga kyetaaga ekintu kyonna ky'okola okiwa akadde. Nti if you want to be the best, give yourself time. Don't be slow, but give yourself time. And give yourself a thinking space. Tomagaga kati ngenda kuba kiyimba nekifuluma olweggulo leero. Something is wrong. Music wamukola ngotya okubeera oba omukola otya okubeera nga omufulumya nga mulungi ate era nabeera nga lasting for some good time. Nze personally I'm a perfectionist. Njaganya ebintu ebirungi. Oh, kyantawanyanga. Actually it's kiyinza okuchallenging. Kichallenging ogenda okulaba nga but at the end of the day, you have to. I also had to train myself. Okuchita to let God, let God. No God, mukama chendese. Nechija chije. Yes. So what watambuza music okubeera nga vayo nga mulungi. Yes, no, I take time. I take time. Njaganya ekintu nga kirungi. Nkusaamu ekitiibwa masaga akuleetera kasasiro. Banku joze. Okumpa music omufu. Akayimba kebasoko kuyimba ka gospel. Mukukayimba. Of course, I'm believing anti kati obulamu bwali bumaze okukyuka olokose so then nakayimba kono kayimba. Did you write that song for yourself? Which one? Nyansasira. I co-wrote with Papa Silver Chagulani, my favorite. I love that guy, man. Guy wakavi, ali so real. Ali so real. Mubango mutegedde bulungi ngo respecting because there are people that have values. Atwesobola kumala galeeta kajanja. So mwatula wansi? Yes, and I told him my story nemuga tuyitewo. So he's my favorite writer, favorite friend. He's a great friend of mine. Ata bwimba bozeko kuwandika after that song. Bo badongo bwewandikira but still sharing with different people. Nze mfuna vibe. Omanyi kati abantu abamu bakikola bulala naye nange nkikola bulala. Nze mba ndowooza nti buli muntu aba alina kyaleeta. Kati bwenzije wuwo olina flavor yo. Wenyendewo omulala waliwo flavor ye. So when combining naawe nzija ompa ku flavor yo. So that's what I do. I find the flavor that I want. Lusi wano kaba kasiike, bwali nga kali boiro, bwano nga luwombo, bwali wala flavors ezenjawulo. Yes. Nova much n'ekintu ekirungi ekiri unique. Ate ekinyamba nze ng'omuyimbi obute repeating nnyo. Okitegeera sounding unique because of the different flavors that you have upon your work. Yes. Okay, akale wechichache olunaku olwaleero wetuli mu kutambula naye nga akadde ndaba kagenderedde katukwatiridde naye ate nga tukyalina omukyala Grace Nakimera mu dakiika 5 tugenda kubeera nga tubasiibula naye ate tubeereko n'ekitundu era ekirala tetugenda okubeera nga tubaleetera nga tukyalina omukyala Grace Nakimera alina bingi nnyo ebyokutugamba jjukira nti alinayo ne concert. Watakozeko concert before? Yeah, this is the second one. 11th September naye eri wano ku Serena Hotel. Je wasembayo okukola wagikola ddi? Da. When was that? I don't remember. Oyagadde nnyo okunkubira. Ezibu yo kastanjirina. Ogenda kunkubira Yeah. Omukyalo ono kale tovaako nzikiriza ate tubeere nga wano wetukoma naye ate mu kitundu ekyokulala nkyakuleetera omukyalo ono Grace Nakimera y'ensonga lwaki tagenda kuwa remarks zisembayo kubanga nkyamuleeta ate weetaaga okubeera nga owuliriza